Stacia Mayanja bwatyo munnange naye akoze ekibiina ky'ebyobufuzi. Ate munnange Norbert Mao alagidde akakiiko k'ebyokulonda nti temukombya Nuupu yadde n'ekikumi ensonga za iPod. Era munnange mu kaweefube oba obusungu nga Bobi Wine Nuupu baganye okusisinkana General Museveni mu iPod, sente ze baali badde bafuna nazo nga ziri mu lusuubo tebagenda funa yadde n'ekikumi. Ekigendererwa eky'okwogera ne General Museveni kyagudde butaka, naye Bobi Wine agamba nti oba oliawo tusobola okwogerezeganya ne General Museveni, naye nga bino bimaze okubeera nga bikolebwa, ataddewo conditions nti nga tanatuukiriza bino, muganda wange tasuubira yadde n'okwogerezeganya ku lukomo lw'essimu oba ku WhatsApp message oba twagala bino na bino by'abaakola. Kakati bye biki ebyo muganda wange byonna ngenda kuba mbikubuulira. Nuupu bino eringa eyabiraba ebya ssente okuba nti nno bayinza okuzigimma, era eddagala babadde munnange balinoze dda, era okusinziira ku kukuŋŋaanya oba fundraising egenda mu maaso, obuwumbi n'obuwumbi muganda wange bwakuŋŋaanyiziddwa dda, abantu bawaddeyo dda ssente, naye era abampembe tebatudde bwe batyo. Emu ku nnamba eza mobile money ne bagideactivatinga tubitegeera tutya? Tuula butuuzi gwe muganda wange ampuliriza. Kakati munnange nga tutunaba kubeera nga ate munnange tweyongerayo, saaka omanyi nti aba maintenance palace balina solar systems zonna munnange gwe ziwali badde weetaaga, ate si bino by'osanga ku katale n'ogulaagula sola ez'ekibogwe ezitakuuma muliro. Balina solar systems ziri eziri original, era baguza ettala lyabwe lyeryo libakamanga omusana, era obudde buziba ne lyeteekako lyokka, bwe bukya ne lyejjako eyo security light. So si nti leero teryase nnyo kubanga akasana kabadde katono. Lirina capacity ey'amaanyi ebaka omusana mu bbanga ettono ly'ekyajinga, okukozesa munnange ne water heaters mu binaabiro ezo za sola zonna bazirina, masanyalaze water heaters zinywa nnyo amazzi, pumps ez'amazzi mwe abalimi musobola okulima ku season zonna, ezo zonna bazirina aba maintenance palace, okukozesa munnange ne CCTV cameras zino munnange eza security nga zikozesa sola. So si nti amasannyalaze gavuddeko ate ababbi we bayingiridde mbi byabadde amasannyalaze gavuddeko, zikozesa sola. Kati n'ebirala bingi nnyo munnange osobola obbizuula ng'ogenze ku maintenance palace. Balina ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako okubinstallinga, balina eby'amazzi byonna ne ttiimu esobola obifiitingamu, eby'amasannyalaze byonna, ebya sola. Bakwasa ekizimbe kyo oba okubakwasa obuvunaanyizibwa, katugeze olina arcade, basobola bakwasa eby'amazzi, eby'amasannyalaze byonna aba maintenance palace. Hillside View Apartments gye bali nnyo, bali ku Kasozi Jjani, Entebbe Road, tuuka e Namulanda Kitendeka Jansi, buuza ejjanye ku church, awe wali Hillside View Apartments. Zino apartments nkugambye njoyoote bulungi nnyo, ziri mu kifo ekisirifu, parking nnene, waliwo tenti awo wabweru, waliwo osobola okwokya ku kanyama awo, byonna weebiri babiteekawo, so tuula wali ne famire yo wabweru, so si eri gye wapangisa. Kakati ate munda bw'otuukayo waliwo ebisenge ebisukka mu kimu, mu apartment ye mulimu ebisenge ebisukka mu kimu, eddiiro eddungi ejjoyooto bulungi, system, music system, TV, balcony, otuula n'olaba buli kimu, kwegamba akawo ne kakufuuwako, ate nga n'ekiyungu kya mulembe kirimu buli kimu. Kale aba Hillside View Apartments bali ku miwendo gya wansi, ekisooka wifi weeri tevaako, ate nga n'amasannyalaze tegavaako, security eri gguluggulu, so si bino nti baabuuza ekikobera, muganda wange security weeri. Transport wabwereere fast booking
nga ova naddala ku airport oba okumpimpi awo beba Hillside View Apartments. Kakati munnange eyo nga tuvudde waliwo omukyala gwe tunoonya wano Jessica Nalumansi yonna gy'oli Jessica Nalumansi Kasozi. Yes, wasomerako Budini Girls Secondary School ate nga oli muwala wa Venancio Senoga. Yes, bw'obanga gwe Jessica Nalumansi Kasozi enamba zange weeziri awo emwesime 1015 desembyayo 73. Okay, ndowooza tusooke tweyongereyo obulango bulala tunaabuyisaawo. Kakati munnange waliwo omuntu eyabuuzizza ekibuuzo n'agamba naye mwegendereza nti ebibiina byonna ebipya kati ebimerusewo byonna biva mu Buganda, byonna biva wano mu Buganda. Omululu lwaki Abaganda tuliwo okulwanyisa Abaganda bannaffe? Kakati awe wali obuzibu problem tukoze tutya equation ey'okusolvinga problem eyo eyinza kubeera etya? Tulina bayigi ne waringa ne badiba n'ebintu byabwe. Kakati munnange Stesha Mayanja yegasse ku Mathias Mpuuga ne yegatta ku Mohamed Nsereko n'abalala bachajja njagala okubuulira naye nga munnange Stesha Mayanja mu ngeri eyeewuunyisa ate engeri eya drama. Kino kiri dramatic ebyaddala ku byonna ebyabaddewo. Kakati Stesha Mayanja munnange bw'atyo ase n'ekibiina kye bayita National Peasants Party. Ekibiina kino ekya National Peasants Party bwe ampuliriza oyinza munnange okubeera nga weebuuza nti kiki ekigenda mu maaso. Ekigenda mu maaso kyekyo kyennyini ky'olowooza nange kyendowooza kujja genda okwesanga muganda wange ekibiina nga kino kyalibanga kyakona bannyini kyo baali bakiva nako nga tebalina ssente. Kati Stesha Mayanja azze okukiwa vibe era munnange bw'atyo akiwadde vibe nga bw'olaba bakibala mankonge ekibiina kyali kyabakonako. Bobi Wine bwe yajja muganda wange ekibiina ne bakiwa vibe ne batandika okubeera nga munnange ate bakikaayanira ekibiina kyaffe bannange. Kaakati munnange Stesha Mayanja nga president w'ekibiina ekya National Peasants Party NPP yenno alangiridde tagenda kujja kwesimba kuba president. Omumpi waakuba waakwata, omumpi waakoma waakola ki waakwata, naye ayagala kya Kampala Women MP 2026 general elections gye tuli essaawa eno baganda wange. Kakati nkugambye nti nyinza okugamba nti kino kireese ebbugumu mu byobufuzi wano e Uganda ate ne mu kisaawe ekyakatemba oba entertainment circles tulabika nayo muganda wange ebbugumu. Kakati omuyimbi ono Stesha Mayanja bwe tumanyi obulungi ennyo eyayimba obuyimba Equalizer Kawompo ayina akayimba ke yayimba kali nasigala ku mafiga sirinaga wala n'abananzi ako. Kakati figa jukira nti abadde ku kyeyo n'avaayo n'akomawo e Uganda nga tetumanyi nti alina pulaani namutayiika. Kale bw'atyo munnange nga president of the National Peasants Party ayingidde ebyobufuzi. Kakati tumumanyi bulungi nnyo okugambya obuyimba tumumanyi bulungi nnyo. Stesha Mayanja akoze ng'ogyeko ennyimba abadde ku mutimbagano kati nga bw'olaba Leila Kachappizo nga abadde ne busikitisi bw'ateekako house gaalo kenali ndabyeko. Kakati essaawa eno muganda wange bw'atyo ng'amaze okubeera nga akola ebintu bye yayimba n'ajja n'akola sikitisi ku guni byonna no problem n'agenda ku kyeyo n'akomawo. Kakati alaze nti alina ambitions ez'amaanyi mu byobufuzi e Uganda era ono kino ekibiina kyaleese agamba nti ky'abantu ba wansi kigenda kutunuulira bantu ba wansi. Emirimu gyakyo gyakubeera nga gikwasaganyibwa mu bwesimbu era nga bawa ekitiibwa abantu
aba Uganda aba wansi. Kakati mukimanyi bulungi nnyo nti ekibiina kino kyasooka kubeerawo 2004. 2004 ekibiina kino bwe bakifoominga, era nga abakifoominga ye Haji Elias Wamala, Miyaji n'abalala. Kakati kino ekibiina ekya National Peasants Party ne kibeerawo mu kasirise paka essaawa eno. Jjukira nti kyalemwa okubeera nga kifronting omuntu oba yeesimbawo kwa president okusikiwalinga presidential nomination 2006. Kyalemererwa naye nga baakiteekawo 2004. Haji Elias Wamala Miyaji ye yakitandikawo n'abalala ne kiremererwa okusikiwalinga presidential nominations 2006. Kakati ne kibeeraawo, ne kibeera nga kiringa ekitaaliwo, tetwakimanya, nze saakimanyaako, sijja kubalimba, era nkitegedde kati kibaddewo era nga kikola emirimu gyakyo. Kakati nga bwe kiri mu linnya naye kwegamba nga kiri silent. Kakati munnange kimaze okurebrandinga, era nga kino bamaze dda okubeera nga bakiteeka mu gazeti mu mwezi ogwokuna. Tuli mu mwezi gwa 7. NPP eno munnange ezze n'obumalirivu obw'amaanyi ennyo. Kakati munnange bano bagamba nti bagize balina pulaani ennene ennyo, era nga bagenda kuteekawo oboolyawo omutendera mu kuvuganya ogw'amaanyi ennyo ku levo zonna. Kati tumanyi nti oba Sitesha Mayanja nga pulezidenti w'ekibiina, kubanga tekitegeeza nti yaba yeesimbwa kuba pulezidenti, tetuyinza kutegeera nti oba kakati ate ku bano ba Haji Elias Wamala Miyaji tekuliko abagenda okujja okwesimba kuba pulezidenti, kubanga ekyo tulowooza nti nno Sitesha Mayanja nga pulezidenti waakyo, kubanga kati ono bamuleese oboolyawo nga omuntu amanyise basobole okubeera nga munnaye nabo Buganda yange beenogera ku kasente. Kakati bano nti bagenda kuyisaawo, bazze okuyimusa amaloboozi gaabo abanyoomebwa, under respected, era naddala abantu abaavu abali mu byalo eyo, aba working class eza wansi. Amaloboozi ago gonna bagamba ge ga majority. Amaloboozi ga ordinary Ugandans bagamba gabadde ignored for too long. Oyo nno abadde party president akuyeka statinze olunyanyimbe nti the voice of the ordinary Ugandans yagambye has been ignored for too long. Party president. Kale munnange ng'omuntu akyebuuza nti lwaki ebibiina bino byonna biva wano mu Buganda. Lwaki ebibiina byonna biva wano mu Buganda? Bagezaako mbu okudaivatinga abantu okubajja ku mulamwa, naye bannayuganda babagamba mulye ssente zammwe, just eat your money. Ffe tetubalinaako buzibu, naye kati twawula munnange enswa ku buggalamatu. Enswa ku buki? Okisanga wano, naye munnange tugendera ddala mu maaso bwekyoba omanya nti olukya terukola ki? Olukya bwe luziba ate terudda, kitegeeza tuba tukoze eki? Kubanga na bano we baggulirawo ekibiina 2004 olunaku olwo lwakya. Era munnaganda wange singa bakugamba 2004, ku 2004 omwana gwe baazaala kati aba alina emyaka emeka? Singa 2, abatayingidde 2. Abayingidde emyaka 2 kati 20 years back. Muganda wange akati munnange fu olukya lutukola ki? Litubala, era byonna ekirungi ku mulembe guno records abantu bazikuuma ate mu mitwe, mu buwandiike gye ziri, naye mu mitwe abantu bonna. Kale ensonga eno eri serious nnyo muganda wange,
era abantu bagamba nti bayawula enswa ku buki ku buggalamatu kyonna kigenda mu maaso. Munnange Mao, Robert Mao ono nga Justice Minister, jukira nti ono y'omu ku abo bo mu bikolwa byabwe okuva mu ntandikwa ekibiina kino ekya NUP okukozesa ne pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bunyomi bwe nga ye alabira ddala nga balina kubeera wansi we. Bobi Wine alina kuba wansi we, buye Mao n'akola ki? Bunaawagira mbukati abantu bonna. Bobi Wine mulungi mu kukunga abantu be yatutegeeza, bukati Bobi Wine alina okukunga abantu bukati n'abamuyiira n'abagamba obululu mu buwe Mao. Kozi yakozanga ekigambo emmome. Kubanga abantu bayinza okugamba tetujja kuwa mmome bululu bwaffe. Naye kati Robert Mao bw'atyo mu kapasite ye nga Minister wa Justice and Constitutional Affairs, jukira nti kyalambikibwa gye buvuddeko nti ekibiina kyonna ekitagenda mu iPod, ekitakiikirirwa mu iPod kiba tekigenda kufuna ku musimbi ogwo ogwa iPod. Kakati bw'atyo Robert Mao mu kapasite ye alagidde Electoral Commission byabakama nti temugezaako okuwa NUP yadde akasimbi akatono bwe kati akasente konna, temugezaako. Era nga munange sente zayogerako buli obuwumbi 7 n'obukadde 5, 7.5 billion ze sente zayogerako. Naye nga munange bwenkugenda okutegeeza oba bwenkutegeezezza mboozi zaffe ziyise emabegakaawo nga mubimanyi nti Bobi Wine ebiseera ebisinga obungi abeera ahead mu kulowooza. Bino tubadde tunabitegeera nti waliyo okusisinkana mu iPod oludde nga ate ye yatandise dda campaign ey'okumumobilizinga ssente. Kitegeeza nti iPod amawulire gaayo gagenda okujja nti Bobi Wine may miss out on the 7.5 billion nga already bali mu kufundraisinga. Ng'ekya fundraising kyakoze ki? Kitegeeza ki? Nti abantu obubaka ne babufuna bulungi nnyo nti ekibiina kyaffe tekigenda kufuna ssente, Museveni aganye katukisondere ssente. Kakati munnange Robert Mao nga Justice Minister yagambye Electoral Commission nti don't send them any coin. Ziringa eza kitaawe zayogerako. Owulira abantu nga boogerako ssente z'omuwi w'omusolo. Sente we shall not fund you, we shall zobeera zaabwe. Mukama Katonda, ensi si nnyangu, naye wano waliwo common sense which is not so common, kwegamba bwe tulina okubeera nga ate tutunuulira naye tumukube mu ttooki nti ono common sense oba kubanga ssente za muwi wa musolo. Kakati ate Goliath don't send any coin because ebibiina byammwe ebyakona. Kakati munnange jukira Robert Mao yatugamba nti okuva NUP bwe yeesulubabba iPod emyaka egiyise gyonna tebaddengayo, nti kubanga batugamba nti eno tool iPod Museveni agikozesa nga tool, nga ekyuma okusobola okubeera nga akontrolinga opposition, era nga kino tebalinaawo nnyo kye balaga ku political reforms wano e Uganda. Kagaba amateeka g'ebyokulonda byonna bisigala nga bwe biri, naye baagala mbu mugende muteese munywe bukyayi. Mwalabanga Robert Mao nga balinze Museveni n'akena, Museveni ng'alina byakola, n'ajja kawungeezi bano baakedde nga bali mu kunywa bukyayi owedda, naye nga bugenda okufuluma nga batudde bati Museveni ali mu kuwuliriza Mao ali mu kumugamba, ali mu kumunnyonnyola naye kaakati kwegamba tebatuula kuteesa nga bw'oluga tebateese. Buli omu alina osisinkana Museveni amukuba akaama.
ekyo Bobi Wine munnange n'akigaanira ddala tekisobola kubeera nga kibaawo. Kakati munnange Norbert Mao bw'atyo nti yagamba nti tewaliwo legal basis, tewaliwo Electoral Commission kwesinziira mu mateeka okubeera nga ewa ssente ekibiina kya NUP okuleka mpozi nga waliwo oba proper regulations eziteekeddwawo, ennambika endala eteekeddwawo, naye kati essaawa eri mbu tewaliwo ngeri yonna Electoral Commission gyegenda kubeera nga ekwata ssente eziwe NUP. Norbert Mao n'akuba mu ngalo n'akyakyanca, ono n'ajaganya, manyi mujaganye mulungi nnyo. Kakati bino byonna muganda wange kwegamba ojja okubiraba era ng'olaba buli kibiina kyonna ekyo opposition ebisinga obungi ebisinga byonna birina element erwanyisa NUP, kwegamba nti bo tebaagala kubeera mu opposition, baagala kubeera mu opposition eyo mwe bafunira akasente. Museveni n'aliriizinga abawe okitegeera nga bo bajja ero gye tuli nga batandika bannange Museveni tulina okulaba nga tujjako n'akyemalira. Zara empuga naye sewakalambira n'agamba teyagala kujjako n'akyemalira. Mohamed Nsereko n'akala naye ate nga already tumaze okulaba trend etulaga nti already trend yaabwe ebendinga towards State House era ng'olugogo gye luli muganda wange. Kati bwe bakolamu bwe batikko katono nnyo ne bali tracingamu katono nga bajja gye tuli. Kati mulaba mutya nga bamala beeyongerayo amaanyi bagakuŋŋaanya eno gye tuli. Oba olitegeera ekintu ekyo, kwegamba babaira bali ku trend yaabwe bambuka bati bagenda mu State House bakolamu ko minor retracements obutonotono ne bajja eno okusaka amaanyi nti kakati bannange mulaba ngeri Museveni alaba eno balina banyegenya nga beeyongerayo nga bajja nga beeyongerayo bwe bati paka ebatuukeyo ne basena ne bamala ne bakka wansi ku ground bamaze okufuna akasente ne baddamu ne bambuka. Okitegedde era yensonga kyo kiraba nti abantu abamu balaba nga abeera awaana Museveni amala n'atuuka ekiseera nakka n'atandika okubeera nga awaana Bobi Wine n'asaka amaanyi n'addamu okufuna amaanyi n'addamu n'awalampa n'atandika okufuma n'avumirira opposition n'avuma Bobi Wine nga olwo n'awaana Museveni. Bw'alaba ssente eri ndowooza balaba tewali nnyo n'amaana akka n'atandika okubeera nga ate awaana Bobi Wine akola atya banga awaana ebintu bya struggle avumirira NRM n'amaliriza n'addayo waggulu ng'ate awaana. Ebyo mubadde nga mujja mu biraba bannayuganda nti ffe tuliwo kukozesebwa. Kakati ssente zaabwe obuwumbi bwabwe babasaalirwa baani babulye, naye abantu bakuŋŋaanye ezaabwe. Yes, bakuŋŋaanye ezaabwe era nga kino abantu bamaze dde okubeera nga bakiraga. Kati nga sinaba kubeera nga munnange ate nkubuulira amaanyi agali mu kukuŋŋaanya ssente n'abantu engeri gye bajjumbidde nti ekitta Mao n'abalala bonna nti bagezaako kutunda struggle eri Museveni n'akizuula nti baamuguza byoya bya nswa. Kati ng'okufuna relevance balina okujja eno ku mirandira ddala egy'amaanyi egyamera. Luli baba Museveni baamuwa ebimererezi mubimanyi. Kakati nga waliwo ate muganda wange omuti omuvule ogwamera. Kakati omuvule ogwo ne bagezaako gusendasenda kugenda ewa Museveni ne gugaana. Ba Mohamed Nsereko ne bagezaako oloba bboloka ne bugaana. Bampuuga ne bigaana. Kakati empalana lwaki wagaana? Lwaki ogaana okujja? Lwaki otulabisa ebyo? Kakati Bobi Wine n'atabeera mubi. Bobi Wine n'atabeera mubi n'abaako naye byabagamba okay bemwe mwagala okwogera Museveni nsobola. Tusobola okutwala nitwogera naye ku nsonga ki era ng'amaze kukola ki? Ngenda kuba munnange ate nkulambululira bulungi nnyo naye nga teweerabira nti omusawo gy'ali nnyo dokita gwe alina ebirwadde eby'enjawulo. Abantu bafunye eddagala ekyo kyo nkirinako obukakafu newankubadde sinafuna budde n'omusawo yabulwa obudde obujja wano okubannyonnyola ebintu ate nga nkyagala nnyo omusawo ajje annyonnyole abantu abannyonnyole kuba bannange okubeera ne mukwano gwo n'obeera nga tokyamuwuliza
ogenda okuddamu okumukubira essimu okumunoonyaako ku WhatsApp nga gwa munnange anti ndi eno hoima ensigo nogaba bannange ekibumba kati ng'ayebye kitegeeza baamutwala eyo okulinaana ekijja bamuwa painkillers nga bawadawadako sente ate empitirivu eziba zigenzaawo nno munnange naye nga talinaawo yadde n'enkyukakyuka so nga abantu bagezezaako eddagala musawo n'alibawa ne balikozesa mu butuufu bwalyo ne bakkubira nti bannange omanyi nti maama ali mu nnimiro alima omanyi nti nno omuntu eyali tatuula na wansi nga tasobola kwetuuza bakwatirira mukwatirire kakati afukamira amagumba ensonga ezo Timo Property Consultants Limited abo nabo gye bali ku nsonga z'ettaka badiiringa mu ttaka lya kyapa okusinziira ku information gye nafuna batunda bagula ate nga balina construction company esobola okuzimbira ekizimbe ky'ekirooto kyo ku mutendera gyonna be ba Timo Property Consultants era beebuuzeko ne ku nsonga z'ettaka zonna basobola okuyamba ez'ebyapa bajja kunnyonnyola aba Timo Property Consultants Limited obamanyi bulungi nnyo kakati munnange katweyongereyo tusembyeyo nga nkutegeeza nti Bobi Wine nga amaze okulaba nga pressure weeri banne bakaaba bannange totusubya ssente naawe tokola booti waliwo mukwano gwange yanyumiza story yali agula bamalaaya kakati kati mbunga yayina malaaya mukwano gwe mbunga mbwamutwalanga mukyale mbu ye tayenda mbwagenda ku malaaya oyo omu yekka kakati lumu naagenda ne mikwano gye bwe balina endowooza ze zimu nga bagenze mu katale k'ensi yonna okutemesa kakati nga ye asooka ayogera ne malaaya we ono kwatira okugendako okugula ng'amugamba naye ne bannange bano bazze bafunireyo kukabalala kakati ono n'amuzza ebbali n'amugamba leka nabe ebunzo by'akasente gwesooka omalirize nabono bonna omwomu bakole ki bajje kati ono yagenda okulya nga omutima gufudde kakati eriyo abantu abataagala kubayisaako nti bannange Bobi Wine obadde ki naawe leka tusubya ssente bye balimu tebabeeranko mu struggle eri serious for the first time struggle eri serious bwetyo erabise era Bobi Wine yakola ekintu eky'amaanyi n'agenda aleeta kye bayita ovulo eyo mugirabanga ekyokuzannya naye mukirabye ndowooza nti kireese ebizibu bingi nnyo naddala eri abo abajambala kitegeeza nti ovulo eyina engeri gy'eteeka fiya mu abo abalowooza nti tebasobola kubeera nga fiya ebalumba okutya kw'amaanyi nnyo eri General Museveni ne banne ne mutabani we kitegeera kakati amaze oggulupinga n'alaga nti bano abaana lino lyejje erigenda okubeera nga munnange lyaŋŋanga kubanga buli muntu agumira ku munne kakati gwe bw'obeera gy'obeera yonna yonna n'olaba abaana nga bazambadde ovulo biseera bya campaign kirireka bagundi ne bagundi newankubadde bannaffe ffe tuba tuli eno nga bo babawaayo mutabani wa gundi n'ennamba ye yiino mumukubire mumutwale ng'oyo babuzaawo naye tebasobola kutumalawo kakati ebyo bye bakola bannaffe bali kubanga nakuga nti omuntu okuwagira NRM kasaga nti mpagira NRM sooka weesikemu oyo y'omu ku battemu nambemu mu ggwanga lino kubanga bajaganya nnyo ng'abaana b'abendi bafudde ne balaga nga Bobi Wine ottisa abaana b'abendi Museveni akyabatta nnyo mwe mwagala entebe ye yagijjawa obujjajja bwe buli luddawa wano kwayinza okusinziira okukereminga entebe eyo obujjajja bwe buli luddawa wano ane wekijja kya jjajjaawe wano mbuuza ggwe oba naye kenyini mumubuuze mutera ogenda ku mukutu gwe X ne mumuwaano bamuhooze mubuuze ekijja kya jjajjaawe wano kakati munnange Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo n'akalobya akazannyo naye teyabadde mubi kakati yaweereza obubaka eri General Museveni
wamu n'abo abagezaako okuperereza abenga asisinkana General Museveni abali mu political arena. Kakati munnange Bobi Wine yagambye nti ekibiina kye kisobola okuyingira enteesaganya ne General Museveni, naye walina okubaawo okwakkulizo. Okwakkulizo ki? Okusinziira ku Bobi Wine, gavumenti erina okuta bonna ba political prisoners n'abo bonna abali mu makobera ag'enjawulo okutwala eggwanga, wamu n'okubeera nga ekakasa nti bannayuganda bonna bakomawo nga bali safe, abo bonna abamiisinga, abatamenyikiddwako mayitire, abaabuzibwawo. Waliwo 18 lye baayogerako eyo, munnange bo ne babuzabuza ne balikola ki, ne balyegaana. Kati abo bonna General Museveni abalina, era abamu jukira nti ne option baamuwa option bannayuganda nti bwe baba nga baabatta ayogere nti bano baafa oba nti kale twabaziika wano, naye nawulira nti abasajja basuula mu asidi n'oggwawo amalalo go ne bagayiwa buyiiyaawo n'okulukuta nga mukoka. Abo okusinziira ku muhozi kye yakola mu basement ng'akikola Eddie Mutwe n'amukubisa amasannyalaze n'akola buli kimu, ekyo munnange toyinza kukibuusabuusa. Kakati munnange Bobi Wine bw'atyo n'ayongera okubeera ng'akiremerako titegenda kubeerawo njogerezeganya oba nteesaganya, no peace talks, no negotiations. Kakati tuli mu lutalo lwennyini, naye lwakuba nti abantu abamu tebamanya nga tuli mu lutalo lwennyini, naye lwakuba nti abantu abamu tebamanyi nti tuli mu lutalo. Kasita wabeerawo peace talks, kasita wabeerawo negotiations, definitely that qualifies to be a war. Olutalo kafungula nkete nti Museveni tasobola kuyingira mu nteesaganya, era mwalaba wano nga bakola obufumbo ne Mao ne DP nga olabira ddala nti era tewali respectinga, kubanga bwe mukola enteesaganya oba peace talks ne mubaako enjogerezeganya gye mwogerezeganyaamu okuteekawo emirembe, kiba kitegeeza nti walina okubaawo conditions. Kati Mao n'emu ku condition gye yateekawo nti walina okubeera peaceful handover, nti okuwaayo obuyinza mu mirembe. Museveni yamugamba si kikugambangako. Omuntu watuukira okukyega kiriza ne mu ndagaano tekyalimu, kuba ne Mao teyavaayo kuga nti endagaano yiino okitegeera. Naye kati sita omuntu ayogera ku peace talks, sayogera ku negotiations, kati bano bagala okuyingira mu peace talks ne NUP, kitegeeza nti already bakimanyi nti gavumenti ziri bbiri, lwakuba nti emu erina emmundu era erina obusobozi okubeera nga esomba bano, eno endala eyagala kuyingira mu gavumenti already eri democratic eya opposition. Bobi Wine yataddewo nabano bataddewo eyaabwe, naye nga yo muganda wange ejjudde bakanya musaayi era obuyinza babulimu bwa mpaka, tekitegeeza. Kakati munnange Bobi Wine bw'atyo ng'akisitatinga mu Lunyaanyimbe, we can only sit down and talk to Museveni on one condition, that he first releases all political prisoners, bring back every Ugandan abducted from their families, and free those rotting in illegal detention and basement torture chambers. The condition. Munnange kakati awo kiraga bulazi ekisooka, kubanga kati enjogera ya Bobi Wine eyo ekiikirira endowooza z'abantu bangi bannayuganda abali frustrated, abali awo ebyabasobera edda era nga bibanyiiriza ddala ba opposition members n'abawagizi abakikakasa era abawulira obulumi obwabo ababonaabona abali mu kutulugunyizibwa olw'ebyobufuzi abaasibwa mu bumenyi bw'amateeka, abatulugunyizibwa n'abo munnange ababuziddwawo, era nga kino kireese obunkenke bunene nnyo nti n'abo abakikola bennyini munnange kikyabasobedde kugamba bakirako akaana akato akeesuna ng'enjala zikuze nga bwe kakaaba naye tekamanyi lwaki keesuna. Kakati Museveni abalina bano abalina ate tugamba ali awo mbate nkole ntya? Bobi Wine ate bwe naabata
jakuba ata yasoose okusikowalinga naye ate naalyagadde okwogera naye nensooka nenjogera naye wano mu iPod bwakiri enkya ne balaba nga abaana babatadde nsobole okusinziira awo nfune amaanyi mu 2026 naye progressive voting ngikoze ntya ye nga neesibirayo bano nakwata baaki singa twaba taluli kati byalimu kuba kati ayolekedde obunkenke bwennyini aliko pressure Northern Uganda n'ewalala yonna eri abalaalo ebyo biryawo abaana ababuziddwawo abattiddwa balyawo abaalyawo ng'ate mutabani we naye alaga edi muto wuuyo nze mulina musomesa Lonyankole ebiki byonna bikola ki abaalyawo obubbi talina kyabbukolera enguzi naye kegere n'agiwa nga talina kyakkola n'agiwa ng'ensi yonna eraba kati naye esaaba akasa obanga omuntu bwe gamba atadde wali empitambi ate n'addamu n'agyesaaba yekenyini n'abanga akotte ng'agikozesa ng'ebizigo okitegeera agenda okuvaayo bw'ati nga buli waga gundi kyuma kikyobadde kigende kakati ye General Museveni kyobulanga buli muntu yenna ayogera naye engeri gye yeesaaba saaba edda buli muntu n'ayogera naye tadda ngulu biva mu opposition oyogere ne Museveni oba owedde gwe todda ngulu ani yakomyeko ku ngulu ng'ayogere ne Museveni mu opposition tewali bonna gone case kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti akazannyo kano champion waako nti oyinza okubeera master of violence naye muganda wange bagamba buli mabega w'omumanyi wabaawo omumanyi kakati biliyoniya General Museveni oba triliyoniya bamuta batya kuba sente zaazirina mpitirivu muganda wange bwe bakubuulira zaateeka mu bukavu nti essente ze zirabika tezikoze era akategeko ako ak'essente kaatega tekakoze kakati munnange already batubuulira sente zibali mu kuŋŋaanya balina we batuuse oba nedda omanyi lumu Shurayimu yali ku ssomero ticca we n'amugamba nti Shurayimu sigenda kukugulira ice cream ate n'amugamba nti daddi wange talina kyatampangako byonna yali abimpaddeko ebyo kati omusomesa n'amutunuulira bwati omusomesa n'agamba omwana n'adde mugamba n'agamba nti ebyo byonna baabimpa kati leetayo ekirala kakati munnange Bobi Wine agamba sente teziva mu mmwezo ziva mu bantu era abantu basobola otuwa endala kati abazibakamamu nga muhoozi batandika oli mu kwavuwaza abantu kumbe ate bo be baavuwaza abantu ekyo kyayogedde kakati twogera ku National Unity Platform tusambyeko oba oliawo munnange emboozi yaffe erime kuwanvuwa nnyo naye ekibiina kino ekya National Unity Platform bwekityo kifukidde NRM akayinja mu ngatto kakati bamaze okubeera nga bakuŋŋaanya ssente era bwe twogerera bano bagamba nti basukka akawumbi bunaku ebbiri akawumbi muganda wange kitegeeza nti kakati bayingira buwumbi bagenze kuyingira buwumbi munnange bino jjukira nti bagenda kuba babuuza mutubuulire embalirira naye nga embalirira gye boogerako linda ngenda kunyonyola Museveni esente ze yakozesa mu kampeyini ya 2021-2022 ojja kutya muganda wange omubuuze Museveni ezo zonna sente owazijja wa sente ezo talina gye yazijja okuleka mu bantu mmwe muwa NRM sente zeekozesa mu kampeyini okuba munange bo beebeetoolerako kakati Nupu bwetandika okubeera nga enoonya sente fundraising ate bali mu kwavuza abantu bali mu bannange tujja kwagala omutimbagano ebbanga lyonna kubanga gutumanyisizza bingi bino temwali bitegedde naye kati nsinziira wano mwekwesese kitegeeza nti ensi yonna eba ewulira n'abalala bonna amaloboozi gonna mulina okugatwala ng'ensonga teri kuzikiriza kakati munnange nga bano banyonyola bulungi nnyo nti twolekera akalulu ka 2026 sente ze bakuŋŋaanya zigenda ku facilitatinga ekibiina kino mu presidential wamu ne mu parliamentary elections n'okulonda okulala kwonna okwa wansinsi awo ze sente ze banoonya era sente ziri za iPod kyovulanga boogera nti Nuupu ejja kwetaaga sente ezo okusobola okugenda mu kalulu kubanga ejja kuzeetaaga bwe batazigiwa ewedde muganda wange kakati twabadde ku
leadership graduation ceremony wali ku kitebe kya Nope kubanga waliwo aba graduating wali Makerere Kavule. Kakati Ronald Balimwezo Nsubuga kujja ono nga ye chairman owa fundraising committee. Kakati ono manange yanyonyodde nti okunganya sente oba sente zino kabonero nti bannayuganda bongedde okubeera nga munnange bakkiririza mu nkyukakyuka n'obumu. Kakati bw'atyo n'agamba nti okulonkinga okunganya sente tugenda mu sente mmeka ze bakakunganya. Y'ensonga lwaki mponyonyola bino muganda bange ampuliriza. Julai nga 7 bwe batyo balonkinga fundraising drive under the next generation campaign. Balimwezo nga nnyonnyola. Kakati olunaku olwasooka lukalukka bwe batyo baraisinze obukadde 135 n'emitwalo 8 mu cash. Kakati ate mu cheque ku lunaku olwo balonkinga fundraising campaign million 21 nga ziri mu cheque. Zi cheque nga zikola million 21. Kati ne wabaawo abeeyama nti nze ngenda kuwa nga ziri mu bukadde 869 n'emitwalo 5. Kati toto nga already bali mu kawumbi kamu ne million 26. Kakati munnange tugenda ku lunaku olwokubiri ekibiina kino ekya Nope tekikunganya obukadde 21 n'emitwalo 2 mu cash. Kati ku mobile money ne bateekako obukadde 19 n'emitwalo 7. Ne tuyingira akawumbi kamu, tuli mu kawumbi kamu era still plus tetunayingira, tuli mu 1.7 billion. Kakati munnange nti target ya buwumbi 9 era nga zino zigenda zonna kuva mu bantu abawano ne mu diaspora okusinziira ku Balimwezo. Era nga munnange abantu beetegefu nnyo okubeera nga sente baziwaayo era batandise okubeera bambuuza wano ennamba eri etya, ennamba ya mobile money naye nze sola gisoma wano oba kuzisoma wano kubanga already zirina ebizibu byazo. Naye katusuubire nti abali e Bulaaya mulina ebiina mwe mwegattira era wali abakulembeze aba Nope side zeeyo era nsuubira okuba nga sente bwe temuziyisizzeeyo then olina okunoonya ekkubo eddala lyonna. Naye nga already njagala okubuulira nti ennamba z'amasimu already zaafunye dda obuzibu. Zaafunye dda obuzibu era nga okusinziira ku Treasurer Benjamin Katana yagambye nti campaign eno nti egendeddwamu kulaga bulambulukufu wamu n'empisa ennambulukufu mu by'obufuzi era nga kino kikontana n'enneeyisa oba engeri ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM engeri gye kikolamu ebintu byakyo. Kakati agamba nti wuliriza bulungi kati twogera ku ssente za NRM nti mu 2021 NRM yaspendinga yasaasaanya obuwumbi twogera ku billions, buli billion erimu obukadde 10 obwa Uganda. Kakati bano baakozesa obuwumbi billions 9 ze baakozesa, kumpi baakozesa trillion namba era nga Nope ye yagalako just 1% kwezo bo ze baakozesa. Katana yatugamba era ye nga agamba nti tebagulirira balonzi oba kozesa ssente bubi, bakkiririza mu bulambulukufu n'obwesimbu, baagala people driven politics
abantu nga bebeetambuliza ebintu byabwe mu byobufuzi bye balagira tudde wano nga bw'olaba bwe baleeta Bobi Wine nti mukulembeze waabwe era abalimu 5 bw'ati abalimu 5 so si kudde eri kufutubbala nti mmwe muliwo kufugwa abantu baliwo bukulemberwa kakati munnange katana annyonnyola nti sente zino zigenda kozesebwa amafuta ebyentambula okuba posters wamu n'okumobilizing communities okukunga kakati munnange sente nga tugenda mu kalulu kano aka 2026 muganda wange Nuupu eyagala kubeera nga ezimba a clean people centered campaign ekyo muganda wange kiba kitegeeza nti abantu bamaze okwewaayo bawaddeyo akasente kaabwe kiba kitegeeza victory era munnange let's keep the fire burning kubanga bagamba nti bikataligirya naye nga bwe mbategeezezza nti sente zino mu nkuŋŋaanya era zisanze 7 abasajja tebatudde Benjamin Katana bw'atyo yatutukakasira tugamba nti emu ku mobile money account okubadde kuteekebwa sente bagideactivatinze ewatali kunnyonnyola kuli awo bagideactivatinze kati bannayuganda bo bagamba nti mutubuulire kampani eyo naffe tugiboole bannayuganda kakati munnange goba okyali awo kitegeeza nti ebintu si byangu yadde n'akamu naye abantu sente balina okuzikukusa bazituuse ku kitebe era zituuke bwe zirina okubeera nga ziraga kubanga bwe batandika okulangirira obuulyawo namba ziyinza okwesanga waliwo n'omulala agenzi kati ngano nenkubuulira enamba nga si eyo n'oziteekako olaba bwe ngenda okulya ebitumbuuwa naye buli kintu kyonna kye bakosoka kulowooza nkikola kinaaba kitya abasajja bayinza okubeerawo ne bagamba Uganda gigwakuŋŋaanya sente muganda wange kakati munnange ebyo nga tumaze okubeera nga tubitegeera era okuŋŋaanya sente kukyagendera ddala mu maaso naye nga Nuupu yagibuvuddeko nga tumaliriza gibuvuddeko teyali mbi yawaayo ku FDC ku PFF sente era nga Ibrahim Ssemujjunganda yayogedde kino kubanga ono yakolanga Secretary General w'ekibiina ate nga spokesperson w'ekibiina bw'atyo yategeeza nti babawayo miliyoni 5 aba National Unity Platform bawa PFF miliyoni 5 okusupportinga First National Delegates Conference ya platform yaabwe kati bw'atyo n'agamba nti kale ziyinza okulabika ng'oba entono mu maaso g'omuntu naye zaali z'amakulu nnyo kubanga kaali kabonero akalaga nti Nuupu ekwatagana bulungi nabo oba oliawo tebalinaawo nnyo njawukana nti zibulawo naye si z'amaanyi nti kubanga ne Delegates Conference yaabwe ne Nuupu kennyini yateekamu ku kasente kakati kino gwe ampuliriza ebiseera ebisinga obungi omanyi kati wabaawo ebintu bingi bye twogera wano ku mutimbagano buli kimu Besigye buliro kati abo bwe batya naye lwakuba nti nno still kyemwerabidde nti waliwo kibata pressure sayidi eri endala yeerowooza ki kati oyinza okwesanga nga oba oli awo ebizibu bye tulina eno mu opposition mu struggle ate era 100% bireetebwawo oli yennyini omumpembe General Museveni kubanga naye tatudde ye yagamba 2020 yagamba tewagenda kubeerawo kibiina kya byabufuzi na kimu opposition ejja kuba teriiwo kakati nti aba PFF oba oli abo bakyali mu kurikavaringa okusinziira ku ekyo ekyabatuukako n'abannaabo ab'ennajja nankumbi n'ensobi ezaakolebwa byonna nga biva ku Museveni temukyerabira naye still temwerabira nti Besigye
Dr. Kizza Besigye kuva dda nga ayogerezeganya ne Bobi Wine oba oli awo nti ebyamulima n'abiteeka muoli nti wayinzi kino na kino abasajja bantega eppuuli bwe bati endobo ne bankuba naye kati gweoyinza okubuuka hado eyo bwoti ne bwoti. Kale twegamba nti waliwo connection eyo newankubadde nga still era bibaddewo nti ababicriticizing nabo sijaga nti bakyamu naye ng'ekituufu kyo kiri nti tulina kutambulirawo bwe tutyo ekikulu kubeera nga tetuva ku mulamwa era ne tutegeera true opposition yeriwa nti waliwo n'abo nabo abayigidde ku nsobi zaabwe newankubadde ng'oba oli awo kizibu nnyo oba okwetonda nti beetondera abantu bakakase nti kale tubeesiga oba okuddamu okusiga katugeze okufuna obwesige mu bantu nti badde mu barebuilding trust sometimes kizibu kubanga ebyobufuzi kasi togezaako kwenaanya Museveni bwoti akabaso kakubirawo first time kati bannaffe bumaso bwabakuba abamu naye olumu bwabakuba si mukagenderere nga tebagenderedde just nga bw'onoogamba nti waliwo abantu abamu abamanyi kye bayita ki gulinga omupiira nti muba mugusamba mupaasinga along the way n'oluzinga opponent n'akola ki n'agukwata era n'olwana ogumuggyako okitegedde kati bwe kitwe bwe kiri kale kwegamba tusaanye okubeera calm kubanga Museveni si muntu mwangu yakwata mundu n'agenda emyaka 5 era yalangirira mu campaign nga bwe zituzigenda mu nti nze Kasabba Kalulu ngenda naye tebamubbako Kalulu n'agenda bingi nnyo ebyaliwo naye kakati essaawa eno nti tugenda mu protest vote jjukira nti Museveni already naye agamba Muhoozi agamba oyo Bobi Wine tasobola kiza ne bw'aba awangudde Muhoozi nga waali tasobola mukkiriza okumulangirira nga bwe kyali 2021 kakati kiki ekiddako akalulu kasuule n'omutima gumu kawe oyo gw'olowooza kakuume ate kabanje ezo stepu zonna tulina okubeera nga tuzikompletinga okusobola okubeera nga puzzle tugijjuza ejjule. Sigenda kusukkawo wano muganda wange gwe wenna ampuliriza bwe ntyo wendi nnyo mu mikwesese essaawa eno zino ziri 11:43 ez'okumakya lunaku lwa 6 ennaku zomwezi 12 Julayi. Mukama Katonda abakuume tusingana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Talaaji nga bulijja ntukubulira ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja akuume.